kyokka mikolo. Omukulu mikolo. Osibwa. Muko. Omuko waffe. Obugwa. Mukomaawo mumufunya anyumye. Tebakwatidde mu kanisa. Era bakwatidde mu mulyango. Omuntu w'eggwanga yeetadde. Mwasangibwa mu kuŋŋaanya wamu nga temutadde bikolwa bigendereddwamu kuziyiza okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Mwali temubadde mabanga ate nga temwambadde masiki zammwe ate ng'ekyo kya bulabe eri obulamu bwammwe. Lwako ssentebe bwa kituufu batewandise nti omusango ogukkiriza. Mugwanya Michael kituufu. Batewandise nti omusango ogukkiriza. Mukenya Jaffa.
Katende Muhammad, Mayemba Bernard, Machia Justin Chito, na wachunguzi. Bukenya Jafar, Even this was behind. This first. Office. Now we just do your records. Omwami wa gavumenti agambye nti emisango omusozi gw'obunani n'ebirina musango zonna zonna emaliriza. That doesn't exonerate you from being punished. Naye era tekibajjaako okukangavvulwa. So we are going to punish you by suggesting to community service. Era mugenda kukangavvulwa nga mukola ekibonerezo kya community service wano mu For 2 days. kumala ebbanga lya We nnaku need today ttaano n'olwaleero up to 6 p.m. paka essaawa Then you rush them because of curfew. Then tomorrow again you come and do community service. And by 8, when I'm laughing, when I have parking, I want to see you be one. Even though I'm sure I do Saturday in the kitchen, that's okay. agenda leero n'atadda enkyamukono ssaawa babyala ne bakwata enkyamukono ssaawa 2 okubye hit bambi ekyaliwo nali ndaba mupiira gwa Southampton Aston Villa ne guyingira mu budde bwa kafyu ne bajja ne bagamba mukulu Michael okwatiddwa oli mu budde bwa kafyu ne bagamba bansonyiwe ne bagamba tuleke tukole omulimu gwaffe as a law abiding citizen nenkola ki nembaleka bakole omulimu gwabwe era omulimu gwabwe bagukoze olwokuba nti bankuumye bulungi baali bantwala mu kkomera ery'ekibuye ne mbagamba banyambe bantreatinge nga VIP ne bantwala mu Nnateete ate era ne batangatta mu basibe balala ne banteeka nze nga nze era babadde bandabirira bulungi nnyo esimu bagindekera sente zange bazindekera buli kimu mbadde nakyo engoye nga bandeetera from Friday paka olwaleero lwe batulese mu kooti omulamuzi ne tumwegayirira era mwegayiridde ne mugamba sikikolangako kubanga nze ngondera amateeka omulamuzi n'akkiriza okuba nti nkole community work ey'okuba nti siri kiddamu gwe mulundi gwawe gubadde gusoose era abantu mwenna mbakubiriza temuddamu kuzanyira mu budde bwa kafyu kuba kati nze nga King Michael ngenda kukwata olusonsaawe okulaga nti ngondera amateeka. Michael, so kyekyo oli mukulembeze muwuma osobola okuvayo ne weetondera abantu ku kino ekyakutuuseeko obutagobera SOPs ne weetondera public. abantu mbagamba temuddamu kutambula mu budde bwa Weetonde kafyu. Michael. Si gwe neetondesa saagala gwe walugemu ndeeteko lugezigeziro genda oluleete ku bbalamu owulidde bye ngenda ku ssaawa Kaakati ekisembayo. Yes, boss. Dancehall General. Tulikiddira. Eno video shoot ya muko abantu bagambe. Otukuba amayinja amu. Tuli ku superstar. Tuli ku superstar. Superstar gwe tulaba. Yassa oluso atogende kwate mzedi maga. mbadde oludde okusaawako naye nga nakyo Bintu bya bulijjo. bintu bya bulijjo si kibi okuba nti omuntu asaawako ate nga ne wasaawa naye walabika bulungi mukitegeera bulungi kati tulinga kola ki kuyisayisaamu Kuyisa mazzi mu kisero. Badde nkusuubira okwegaana omusango. lwaki ngwegaana kugambye ndi mukulembeze bagambye ndi mukulembeze abantu balina kulabiraku omuntu yenna ali eyo omuvubuka ali eyo omukyala ali eyo obanga oli eyo omanyi ogenda kuba nti osobola mu budde bwa kafyu bagenda kukwata kole kino kyekimu kyenkola ki ate bayinza obutakuwa ku ssaawa ne bakutwala butwazi luzira so
so mbadde n'omukisa omulamuzi mwegayidde n'atusonyiwa so kyekifo Osiyagala kwasandagwa mu emotoka yo mbu wali olembedde mu motoka. era emmoloka naddala ekituma tutasobola gyasa naye kenyini okitunuulira n'olaba nga osi oyinza okuba toligivugako kubanga togisobola so yali alina ogitya kubanga endabirwamu tekubi motoka kugaladde kyokka mikolo omukulu mikolo Osibwa muko omuko waffe omugwa mukomaawo mumufunye anyumye tebakwatidde mu kanisa era bakwatidde mu omuntu w'eggwanga yeetadde